Eno ye alipota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwako by'embeera z'obudde omwanjuzi Kituusa Mohammed. Twekennenyeza ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi kitulaga nga omukubo gw'enkuba gukyasimbye okusingira ddala ebitundu ebisangibwa eri ebukiikakkono bwa Ssemazinga Africa era ekiviirako n'enkuba okutonya okusingira ddala ebitundu ebisangibwa eri ebukiikakkono bwa ensi yattu Uganda. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu kiseera okumakya tusuubira olwandagirize okusingira ebitundu ebimuddawo ennyanja nalubaalisaako ne Nakasongola so nga ate eri obugwanjuba nawo tusuubirayo enkuba okutonya ebitundu nga Kasese so nga ate ebisigadde era omusana gujja kwaka nga bwe kubakwamu. Ebukiikakkono tusuubirayo enkuba okutonya ebitundu nga Arua, Gulu, Kitukumu so nga ate eri mu Karamojja omusana okwaka nga bwe gukubakwamu era ne Soroti nawo olwandagirize ebitundu ebisigadde tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubakwamu. Mu biseera eby'oluggulo tusuubira ebbugwe mu kuba ku diguli za 30 eri mu Nakasongola awamu n'enkuba okutonya so nga ate Kasese 27, Mubende 29 so nga ate era Kasese enkuba ejja kutonya ebbugwe okutuuka ku diguli 32 ebisigadde okuba ku 25 kutuuka ku 30. Eri ebukiikakkono tusuubira enkuba okutonya ebitundu nga Arua, Kitugumu, Gulu ebbugwe okuba ku diguli 30 so nga ate era ne Soroti nawo tusuubira ebbugwe okuba ku diguli 29, Tororo nawo 29 paka Jinja. Bwe tugezaako ne tulaba ate mu bibuga ebimu ebisangibwa Yonabera mu kibuga Beijing tusuubira omusana okutuuka ku diguli 31, New York 29 okujjako eri mu Kata omusana okwememula okutuuka ku diguli 41. Tweyanza okubeerako nawe beera bulungi.